Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama waffe ateekeko ekisa nga tugaba n'obubaka obwaleero, Mwoyo Mutukuvu atukulembere. Emmere ey'omwoyo gye tufuna olunaku olwaleero etuyambe otusembeza okumpi ne Mukama waffe Katonda, otuteeka mu kkubo ettuufu lyagala tutambuliremu, nga tutambulira mu butuukirivu, nga tujjukira okwenenya nga tukoze ensobi, era n'okujjukiranga mu mitima gyaffe buli lunaku nti twatondebwa kusinza Mukama Katonda, ebyo by'ayagala bibeere ku nsi nga bibeera mu ggulu, nga tugondera eddoboozi lye eryo eryogera mu mpola mu mitima gyaffe nga litulaga eky'okkola era nga litulaga ekkubo ettuufu lye tulina okutambuliramu. Era buno obubaka bw'oyo bubwo ggwe awuliriza omulonde era Mukama gwe yayita, ekisa kibeere naawe n'eddembe ng'owuliriza. Ngenda kwogerako ku nsonga y'okubeera nga twetaaga okukula mu mwoyo, era gye mbadde nzija nga ntera okwogerako okukula mu mwoyo, okubeera wamu n'okubeerawo kwa Mukama Katonda, kubanga okubeerawo kwa Mukama Katonda kinnoomu, osobola okuwulira era oba mu mwoyo n'omanya kati Mukama ali wano. Bwe tuba tetuli mu mwoyo tuba tujja kugoberera fiiringi zaffe ng'omuntu n'ogamba Katonda ali wano naye nga mazima taliiwo. Naye bw'obeera mu mwoyo, omwoyo wo akwatagana ne Mwoyo Mutukuvu n'omanya ddala Mukama waali, n'omanya nti Mukama waali, naawe kennyini nga ne woba oyogera ggwe kennyini owulira okubeerawo kwa Mukama okuviira ddala ne mukka gw'ossa. Ekyo oba okiwulira era ggwe ali eyo ng'oli mugoberezi wa Yesu Kristo, ng'oyagala okunoonya Mukama Katonda omumanye abeere mukwano gwo, oba olina okubeera mu mwoyo. Tuba tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Oba olina okuwaayo obudde omanye okubeera mu mwoyo ngenda kukola ntya, kuba awo w'otandikira okwebuuza okubeera mu mwoyo kuno ntandika ntya era kijja kitya. Kuga ebibuuzo ebyo otandika obyebuuza olwo oba osemberera, kuba otandika okufuna okuyaayaana okumanyira ddala kiddala ekibeerawo era olina okukola ki, kubanga Bayibuli etulaga abalabe baffe ba mwoyo. Ephesians chapter 6 verse 12, Mukama tulaga abalabe baffe si bantu be tulabako abalina omubiri n'omusaayi, wabula ge maanyi ago emyoyo egy'ekizikiza egy'obwakabaka bwa Sitaani, be balabe baffe, kati ate bali mu nsi ya mwoyo. Kati bwe tuba tetuli mu mwoyo tuba tetujja kulaba byakulwanyisa byabwe n'obukodyo bwakozesa Sitaani otulumba. Naffe ekyokulwanyisa kye tulina ekigambo kya Katonda kirina amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu nga kiri mu mwoyo, nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Kakubeere kubuulira bubuulizi kigambo kya Katonda, kubuulira njiri. Okubuulira enjiri dimoni tezitya era Sitaani tatya kubuulira njiri, wabula kyatya enjiri weba eriko amaanyi ga Katonda, ago amaanyi gaatya. Omulabe Sitaani tatya nnyimba zitendereza Katonda ne gospel, naye atya amaanyi agajjirako, omuliro ogujjira ku nnyimba ezo. Bwe tuba nga tuzimba nga tusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima, nga tetukikola kutuukiriza mukolo, nga tukyogera ku mwaga waffe naye ng'emitima giri walala, okwo kuyimba kuba tekuliko maanyi ga Katonda era okwo Sitaani takutya. Okwo Sitaani takutya. Kabeere kkanisa, omulabe Sitaani tatya kkanisa okuggyako ng'eriko amaanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda ago gaatya. Era omulabe Sitaani tatya omuntu n'agamba nti genda mu linnya lya Yesu oba n'oyokya dimoni omuliro mu linnya lya Yesu. Ekyo ekigambo obugambo Sitaani takitya, naye awuliriza alabe amaanyi agajjira ku kigambo ekyo, ago gaatya kuba gwe muliro ogumwokya. Omuntu yenna asobola okugoba dimoni mu linnya lya Yesu, asobola okukyogera, naye kiriko amaanyi ga Katonda, kinaakola enkyukakyuka. Ekyo Sitaani kyokka kyalinda, kyawulira, kyayagala okuwulira. Kijjirako okwagala, kijjirako okukkiriza, kijjirako obugumiikiriza, kuba ekigambo ekinaabaako amaanyi ga Katonda kibaamu okwagala, okwagaliza, okukkiriza nga tewali bigendererwa birala byonna.
nga tewali kigendererwa kirala kyonna mu kubuulira ekigambo ekyo, olwo kijja kugirako okwagaliza era n'amaanyi ga Katonda n'omuliro n'ekitangaala bijja kuba wamu. Era oyo awuliriza ekyo kijja kuba kitangaala era nga mmere ya mwoyo eri omwoyo gwe. Kuba tujjukire tulina okusima omusingi mu kigambo kya Katonda. Tulina okuba n'omusingi omugumu mu Katonda, ne tutakkiririza bukkiriza mu Katonda, wabula ne tuba nga tumumanyi. Kuba omuntu oyinza okubeerawo n'ogamba nze nange nzikiriza Katonda gy'ali era Katonda ali omu. Naye era bwe tusoma mu Bayibuli mu kitabo kya James Yakobo chapter 2 verse 19, Bayibuli etugamba nti bw'oba okkiriza mu Katonda nti ali omu, ne dimoni zikkiriza nti Katonda ali omu era zitya era zikankana, nazo zikimanyi. Naye bwe tunaabeera abantu ab'omwoyo, waliwo ebintu Mukama byagenda otuzibula amaaso, ng'ebyo tusobola biraba nga tuli mu mwoyo wokka nga tewali walala. Okugeza, waliwo oluusi oyinza okusanga oba abantu obanga abaagala naddala nga bakyali bavubuka, ng'oli ayagala munne ne bakola ng'endagaano. Abamu batera okukola endagaano oba ng'ey'omusaayi, oba ono neyesalako ku lugalo katono, n'oli neyesalako ku lugalo, ono n'akomba ku musaayi gw'ono, n'ono n'akomba ku musaayi gw'ono, bo nga bakakola ng'akabonero nti baagalana. Naye nga omuntu yenna omukristaayo asinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mazima, eyo endagaano ey'omusaayi tekkirizibwa. Omusaayi gwokka ogututukuza gwa Yesu Kristo, era tugwanga mu kakodyo ako omulabe Sitaani n'akakozesa. Tokkirizanga kintu bwe kityo. Omusaayi gwonna ogw'omuntu munno tegulina kugenda ku lulimi lwo, ako kaba kabonero gwa Sitaani. Omusaayi ogutali gwa Yesu Kristo guba gwa Sitaani. Olwo oba okoze endagaano, ekyo sobola kimanya bulungi ng'oli mu mwoyo. N'ekirala, n'oba oluusi abantu babeera n'emikwano ku Facebook, nga n'oluusi omuntu tamulabangako, naye omuntu n'oba okyatinga naye n'ayogera ng'asaaga, n'aggamba osobola okweyunga ku kibiina bwe kiti ne bwe kiti, ojja kukyeyungamu, ojja kukola ekintu bwe kiti, ojja gaggawala, ojja kukola bw'oti. Ayinza obyogera gwe n'olowooza asaaga, era batera byogera ng'abasaaga. N'agamba ojja kujoyininga ekibiina bwe kiti. Ayinza obutagamba linnya mbw'oba Illuminati oba Freemasonry, naye nayekozesa erinnya eddala lyonna, ng'olwo akugezesa alaba omutima gwo, n'agamba obajoyininga ojja kufuna obugagga kino na kino. Ekyo kigoberangawo mu linnya lya Yesu. Tolindanga newaba, kuba bajja ng'abasaagirira, tebasooka kukyogera. Asooka kusaagirira abanga ayogera ng'asaaga, n'ajja ng'akusembeza. Naye kati ekyokiwuliranga kigoberewo, kuba mu mwoyo ekyo kyakulwanyisa kya Sitaani aba alumbye omwoyo gwo nga baagala guwamba. Ekyo oba olina okyegendereza ekyo. Era ayinza n'okusooka okugamba abagenda kukuwa obuyambi, oba bakuyambe bakuweereze school fees oba ekintu bwe kityo. Oba oluusi oli muyimbi oyagala buyambi ku likodinga nnyimba, naye kasi towulira batandise okukugamba ebintu nga basaagirira mbu olina ekibiina ky'olina okweyungamu, awo tokkirizanga. Kuba mu mwoyo ekyo kyakulwanyisa kya Sitaani ky'amaanyi nnyo. Kye tulina okumanya nga bw'olaba nti abo abasawo, abalogo babeera n'ebyama n'obwakabaka bwa Sitaani, nga bamanyi engeri gye bakozesa amaanyi ga Sitaani. Ne Mukama Katonda osobola omumanya n'aba mukwano gwo, n'akwesiga n'ebyama bye. Mukama Yesu Kristo atulaga mu Bayibuli awantu wangi nti asobola okwesiga n'ebyama bye bw'oba omusembeza n'oba n'enkolagana. Matthew chapter 13 verse 11 etulaga Mukama asobola otwesiga n'ebyama bye. Kubikkulirwa chapter 2 verse 24 n'owalaga Mukama asobola okwesiga n'ebyama bye. Igwe bw'oba omusembeza asobola okwesiga n'ebyama bye, n'obeera mu mwoyo ng'olina by'olaba abalala batalaba, naye nga muntu yenna ali mu mwoyo asobola obbiraba. Ate kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo, buli mwoyo yenna omulonde abeere ng'amanya ebigenda mu maaso mu mwoyo, kuba olutalo luli mu mwoyo. Olutalo luli mu mwoyo. Tulina okumanya ebintu eby'omu mwoyo, tulina okubeera abantu ab'omu mwoyo. Kuba tunaabeera ab'omwoyo tujja na kumanya ddi amaanyi ga Katonda bwe galiwo.
ye tugabana tutya amaanyi ga Katonda ago? Okugeza bw'oba omanyi ebintu by'omu mwoyo osobola n'okumanya nti singa ogenda awantu ng'omusumba oba musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda abuulira enjiri nga ddala musajja wa Katonda ne mu ggulu bamumanyi ng'aliko amaanyi ga Katonda omulamu Yesu Kristo, osobola okumanya engeri gy'ogabana ku maanyi ago. Okuyitako obuyisi najja ng'abuulira enjiri n'ayita kumpi naawe oba ng'ayimiridde kumpi naawe, gwe ali eyo nga tolaba kiri mu mwoyo, bw'olaba musajja wa Katonda yenna ng'akuli kumpi, beera ng'osanga osika omukka, kuba buli lw'osika omukka bw'oti waliwo ekimwetoolodde awo, amaanyi ga Katonda agamwetoolodde. Buli lw'osika omukka gagenda mu ggwe, naawe oba ossa omukka gwe gumu gwassa, n'omukwatako obukwasi bw'oti, amaanyi ga Katonda gabaawo. Era abo abalaba mu mwoyo mukimanyi bulungi, amaanyi ga Katonda gaba gamwetoolodde, kubanga Mukama aba amuwadde obuyinza, amwiseemu amaanyi ge. Ebyo ebitasoboka ku buyinza bwaffe n'amagezi gaffe ago ng'abantu bisoboka ku lwa Yesu Kristo ali munda mu ffe, oyo Kristo. Kati musajja wa Katonda yenna ne waba akusemberedde, omukwatako obukwasi n'okukkiriza, osobola okufuna enjawulo mu ggwe. Omukwatako obukwasi kalubeere lugoye lwe kakabeere katambaala, kyekyo ekyogerako mu bikolwa by'abatume, kakabeere katambaala kalubeere lugoye, kuba amaanyi ga Katonda gabeerawo awo. Amaanyi ga Katonda gabeerawo awo wennyini waali. Kati bino byonna osobola bimanya ng'oli mu mwoyo. Ate era kye kimu n'abo abasawo abalogo oba abo abasinza Sitaani, naye waabeera kumpi n'abo abatakimanyi oba n'abamumanyi nga baagala amaanyi ga Sitaani, nawo era kye kimu, naye wabawo ekimwetoolodde, amaanyi ag'ekizikiza. Wabawo ekimwetoolodde. Bwe tunabeera abantu ab'omwoyo tugenda kumanya na ngeri nnyingi gye tuyinza okwewalamu dimoni n'obukodyo bw'omulabe bw'akozesa. Kuba emabegako nabagamba nti okukola obukozi obwenzi, ekikolwa eky'obwenzi, wabawo soul tie. Dimoni ezibeera mu muntu omu zigenda mu muntu omulala, buli muntu lw'akola obwenzi. Dimoni ziva mu omu ne zigenda mu muntu mulala. Ekyo tusobola kiraba nga tuli mu mwoyo. Mu mwoyo omuntu dimoni ziva mu ono ne zingira mu ono, ekyo kikolwa kibi kya musaayi. Kyova olaba oba olina okwatula n'okola deliverance, oba olina okwatula n'okola deliverance, ekyo kibi kya musaayi. W'obeera kumpi ne musajja wa Katonda, okubeera kwa Katonda nga weekuli, naawe kennyini ne bw'oba oddayo ng'ova ku kyaki, omuntu yenna gw'osanga mu kkubo osobola omusabira. Amaanyi ga Katonda gabeera ku ggwe, ne ku ngoye zo z'oyambadde gabaako. Era abo abantu ba Sitaani bo baba bagalabe ekitangaala n'omuliro, gabaako. Kuno okukkiriza olina okubeera nakwo. Musajja wa Katonda lwajjawo kumpi nammwe oba mukyala wa Katonda, ekisa kiva ku ye. Mukama amwissaamu amaanyi ne gagenda ne gabuna ku bantu bonna. Buli abaddewo afuna okugabana kw'ekyo. Ate tunaba mu mwoyo tusobola n'okumanya dimoni engeri gye zitambulamu, kuba dimoni zitambulira ddala, emyoyo emibi gitambula. Ekyokulabirako kye kino. Era kati wano wuliriza bulungi ddala gwe intercessor, ng'oli intercessor, obanga oli eyo ng'oyagala kunoonya Katonda abeere mukwano gwo, omumanye, oleme kukkiriza bukkiriza, naye obe ng'omanyi Katonda wo, obe ng'omumanyi. Wuliriza kino mu Ephesians chapter 6 verse 12. Mukama atulaga abalabe baffe n'atugamba olutalo lwaffe luliwa, tulwana n'egyo emyoyo emibi. Wuliriza bulungi Ephesians chapter 6 verse 12. Mukama n'atwawulira, Mukama waffe Yesu Kristo n'atwawulira. Olutalo lwaffe lulina egyo emyoyo emibi. Yakozesa spirit, yagamba spirits, n'agamba rulers, authorities, powers, spiritual forces. Olaba yatulaga emitendera egy'enjawulo egy'emyoyo egyo emibi. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako olabe rulers, authorities, powers, spiritual forces, engeri omulabe Sitaani gy'azikozesaamu, era n'engeri dimoni gye zitambula mu bwakabaka obw'ekizikiza mu nsi ey'omwoyo.
kubanga nga bw'olaba ewa Katonda nti museeyo omwoyo wa Katonda malayika weeziri zikola emirimu egy'enjawulo. Mukama aziweereza obubaka ne zituleetera zireeta kwegamba body parts z'omubiri. Babasabira omuntu, malayika ereeta body part y'omubiri n'emuteekamu ne bamusabira n'atereera. Ebyo bigenda mu maaso mu nsi etalabika, naye nga Mukama asobola okubikkula amaaso n'olaba ekyo ekigenda mu maaso. Mukama abikkulira ddala amaaso n'olaba ekyo. Nga woolaba abalogoona bwe balaba ebyo bigenda mu maaso, emizimu n'emisambwa na biki, naawe Mukama asobola okubikkula amaaso olw'okuweebwa ekitiibwa Katonda n'olw'okumanyisa n'okusomesa abalala. Mukama asobola okukulaga ki ekigenda mu maaso. Kati Ephesians chapter 6 verse 12 nkubuulidde awo Mukama engeri gye tulaga our struggle is against those spirits, rulers, authorities, power, spiritual forces. Kati zino engeri gye zikolamu kankuwa ekyokulabirako. Okugeza kampe ekyokulabirako, katugambe waliwo omuntu nga avanga Uganda, katugambe erinnya lye John, ng'ava Uganda agenda London. Ava Uganda agenda London. Kati John bw'ava Uganda n'agenda e London, ekibeerawo mu nsi ey'omwoyo kye kino. Kati John bw'ava Uganda n'agenda e London, waliwo emyoyo gye bayita oluusi oba gye gy'amasaza, naye nze nzimanyi nga principalities, emyoyo gy'omu bbanga egifuga ensi eyo gy'aba agenzeemu. Kati emyoyo egyo principalities mu nsi gy'aba agenzeemu nga London ziwuliziganye ne principalities emyoyo gifuga ensi e Uganda. Kati emyoyo giri principalities egy'e Uganda gyogera n'egy'eno ensi gy'agenze London ne gigigamba waliwo azze bamuyita John avudde eno Uganda. Kati principalities eziri e London ne zigamba ez'e Uganda ono azze John tubuulire famire ye biki ebigikwatako. Kati principalities eziri e Uganda ne zitandika okubuulira principalities ez'eno gy'alaze e London ne zigamba oyo John ava mu famire bweti ne bweti. Kati ezo principalities ez'e London bazikwataganya n'emyoyo egiva mu famire John gy'aba avaamu famire eyo. Kati emyoyo egiva mu famire bagiyita ne gijja ne gitandika okunnyonnyola ne ginyonnyola John afaanana bw'ati ne bw'ati, taata we, kuba emyoyo gimukwataganya ne famire yo kuyita ku ludda lwa taata we, ne gigamba taata we yali bw'ati ne bw'ati. Bw'aba nga tugeze mu famire bayinamu generational curse oba ekikolimo ebintu ebityo ebitambulira mu famire, emyoyo gino egya famire gibuulira principalities ez'eno London gy'alaze, era ne zibuulira taata we yali yeeyisa bw'ati ne bw'ati, era taata we yalina obunafu buno na buno na buno, okugeza oba yali anywa omwenge, oba yaliko ekikolimo kyonna, oba alina endagaano ze yakola ne sitaani, oba alina bye yasaddaaka. Kati egyo emyoyo emibi egya famire gibuulira principalities z'eno e London gy'alaze. Kati we zimala ozibuulira, then egyo emyoyo gya famire ye ne gibuulira principalities eza London John bagenda mulumba emyoyo gy'e London gimulumbe gitya era gitandike mulwanyisa gitya obunafu we buli. Kakati kigikola emyoyo egyo emibi egya famire ye gyennyini gireeta ebyo bye yasikira, ebyo kugamba obunafu oba ne dimoni ezaali mwoli taata we ze yasikira zijja ne zituma zennyini zijja zirumbe John. Kati principalities ne ziwa obuyinza, dimoni ne ziwa obuyinza emyoyo emirala egy'e London okulumba John. Kati awo ekibeerawo principalities zikwata obuyinza bwonna nga bw'olaba ku nsi nti bwe baba bagenda kukwata oba ng'olina omusango gwe wakoze basooka ne batuukira ewa chairman akumanyi ku kitundu ne bamugamba gundi yakoze omusango we guti. Kati chairman n'agamba omuntu oyo omumanyi bwenti ne bwenti yeeyisa bw'ati era mutandikire wano. Ne mu nsi ey'omwoyo nga mbikubulira muganda wange weebityo weebibeerera ddala. Kati principalities zibuulira famire, zibuulira emyoyo gya famire bakwataganire wamu basobole okubonyaabonya John. Kati emyoyo gya famire gikwata obuyinza bwonna ne giwa ebyo ate emyoyo gye bayita powers, kubajjukira mu Ephesians chapter 6 verse 12
tulabye emyoyo Mukama waffe yagitumenyera waliwo gye bayita rulers, authorities, powers ne spiritual forces. Kati emyoyo family spirit zikwata obuyinza ne ziwa powers. Kati zo powers mu nsi ey'omwoyo ewa sitaani powers ezo ze zisobola okukola ekyetaagibwa okukolebwa oba zisobola okumenyawo kye beetaaga okumenyawo. Kati ezino powers ze ziteeka mu nkola ebyo kwegamba ebyo ebizibu ebitambulira mu famire, ezo powers eziteeka mu nkola. Okugeza famire bwe batalina nga tebawasa, okugeza singa baba nga oba tebakola kwanjula mbaga, basobola okuba bagenda oba ne bafuna bwe baagala ne bazaala n'abaana naye ng'ekintu ekitibwa empeta tebagiteekako. Kati ezo powers ze zituukiriza ekyo ng'obuyinza bubujje eri emyoyo egya famire. Kati powers kyezikola ziwa John ono ali e London omwoyo gw'ekizikiza, zimwetoolooza omwoyo gw'ekizikiza. Kati John obulamu bwe n'atandika okulaba London gy'agenza emirimu nga tegigenda bulungi buli kimu. Kati John n'atandika okugyamu ekirowoozo ndowooza ngendeko mu nsi endala, eno London egaanye. N'abeerawo ng'apanga genda bya nsi endala, watuuka mu nsi endala era emyoyo ne gikolagana n'egye ekitundu gy'alaze ne zikolera kyekimu. Nga ekizikiza kino powers kizeetoolooza John, abayambi be Mukama be yamuteerawo baleme mulaba, oba n'omukyala gw'alina okuwasa naye ajja amuyiteko, omulimu gwe yalifunye aleme gulaba, bamwetoolooza ekizikiza ekyo. Y'ensonga lwaki we tuba tugenze mu counseling oba ogenze mu counseling ng'omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda yakola counseling, asobola okubuuza ebikwatako. Kati mu kumubuulira gy'oyise yaba anoonyereza bino alabe enkwatagana y'emyoyo gino, ye mu kumubuulira yaba ategeera birala, kuba waba alaba mu mwoyo atandika obbikwataganya Mukama mubikkula amaaso n'alaba obuzibu we buli n'anoonya watandikira okuyamba. Kati emyoyo gino gyetoolooza John ekizikiza. Kati ekizikiza kino kye kimuleetera okuba nga tayagala kugenda ku kyaki, tayagala kusoma kigambo kya Katonda, wawulira enjiri awakana buwakanyi. Kati ekizikiza kino kimuleetera okulowooza nti ye nga ye alina obusobozi okujja mu bizibu ebyo kuba batamanyi na nsibuko yabyo. Oluusi abaana tamanyi nti n'embeera gy'ayitamu ne muzeeyi we yagiyitamu, ebizibu byennyini muzeeyi we era bye yayitamu, ng'ekyo akisikidde busikizi, emyoyo givudde mu famire ne gijja. Kati powers zino bwe zimala okunafuya omwoyo gwa soolo ya John nga zimuwa omuzimu oba spirit eya suicide nga talina ssuubi, nga atandika okukirowooza akagamba naye oba weyetta n'ava mu nsi, nga bino byonna emyoyo gye bayita powers ezikola kino. Kati emyoyo gino eza powers singa zinafuya nnyo John zimuteekako ebiwundu. Ebiwundu bino bibeera ku soolo. Kati ebiwundu bino bye bintu nga okunyiiga ennyo, okunyiiga amangu, obukyayi, obutayagaliza balala, okubeera n'obujja. Kati bino bibeerawo n'aba nga yanyiigira buli omu awatali nsonga, tasonyiwa. Kati bino ebiwundu ku soolo bye biyita dimoni. Dimoni mu nsi ey'omwoyo zaagala nnyo okujja wali ekiwundu ku soolo. Soolo webaako ekiwundu, dimoni zibanga nsowera zijja wali ekiwundu. Kweka obujja, okukyawa, obutayagaliza, okunyiiga amangu, obusungu buli obw'amaanyi ennyo. Kati ebyo ebiwundu, kati ebyo dimoni we zijjira. Kati ebyo ebiwundu we bijja, dimoni we zijja nga zeetooloola John ono, dimoni zo zisinziira ku obwo obusungu, nga zo zitandika kuwa mmere ebyo ebiwundu bikulire ddala, obusungu bweyongere, ng'olwo kyebaagala John ono yeekyawe oba yette oba akole omusango bamutwale mu kkomera oba akantu katono nnyo kamunyiza akole ekintu eky'enjawulo ekitali kya bulijjo. Ezo dimoni olwo sitaani ngezako okulaga engeri gy'ayonoona obulamu bw'omuntu. Nkubulira n'engeri dimoni gye zitambula mu nsi ey'omwoyo ne ziwanyisiganya obuvunaanyizibwa. Kati dimoni zino zisinziira ku ebyo ebiwundu ebiri mu mwoyo gwa John ne zitandika omulaga talina genda ku kyaki, n'atandika okuwakanya ebya Katonda, n'atandika okubitegeera mu ngeri ye nga ye ng'akozesa obwongo bwe, obwaffe abw'abantu ate ategeera ebintu eby'omwoyo ekitasoboka. Kati ekivaamu dimoni zino zitandika okugyawo
eddembe n'essanyu mu mutima gwe. Kati eddembe n'essanyu biba tebiri mu mutima gwa John, Mwoyo Mutukuvu naye ng'avaawo, kuba Mwoyo Mutukuvu abeera mu mutima ogulinga ogw'omwana omuto nga teweeraliikirira, tolina kyotya, teweeraliikirira kyankya, olina okukkiriza mu Katonda, Omwoyo wa Katonda naye ajjiraawo. Nga gwe totulina mbeera kwetoolodde naye ng'okimanyi Mukama waali, nga weewaayo n'okola era n'obeera n'essuubi, ng'okimanyi buli mbeera ejja Mukama agireese ekuteeketeeke ku ddaala eriddako mu bulamu. Dimoni zino zibeera munda mu mwoyo gwa John Saul, zitandika okuyita dimoni endala ezeetoolodde mu kitundu zijje nazo zibeere wamu naye. Naye mu mbeera eno yonna singa John ono agenda wa musajja wa Katonda n'amusabira, bino byonna bigenda mu ddakiika emu, byonna n'eddakiika obutawera bigenda. Ne wagenda bugenzi wa musajja wa Katonda nga ddala mu mutima gwakkiriza musajja wa Katonda n'amukwata bukwasi mu ngalo, byonna bimuvaako nga n'omusajja wa Katonda tayogedde na linnya nti oba bigobe mu linnya lya Yesu, byonna bimuvaako. Naye lwakuba dimoni kye zireeta mu muntu, zimuleeta okuwakanyiza ddala ekigambo kya Katonda, nkuganga taagala na kusembera weekiri ne wakiwulirako, nga zigezaako okumusindikirawo ddala wala nnyo 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 nnyo. Kati dimoni zino zo zitya maanyi ga Katonda gokka, tezitya mbu oba mubuulizi oba kkanisa oba kusinza, ekintu kyonna kakibeere kya kkanisa naye nga tekiriiko maanyi ga Katonda, dimoni tezikitya. Kati dimoni zireetera omuntu ono gwe zirimu okulowooza nti ebintu byonna ebya Katonda byakusaaga era si bya ddala, era kugamba emulaga ekifaananyi kirala nnyo kirala nnyo kirala nnyo, ne walaba ebituufu abagoba dimoni abiwa amannya, atandika kutuuma abo bakola bati, bye bakola si bituufu, kumbe eryo ekkubo ly'alina okuyitamu okuva mu kizibu ekyo. Naye nga dimoni oluzinoonya zimutte nga tannaba kumanya mazima. Naye nga bw'oba oli eyo ng'oli mu mbeera bw'etyo, oba ng'omanyi omuntu ali mu mbeera bw'etyo ng'awulira yeekyaye, akooye, alaba ensi emusobedde, buli kimu tekigenda buli naye tamanyi na nsibuko yaabyo, ebimu ku by'okulwanyisa ebikyasinze bye bino, ebyokulwanyisa Yesu Kristo bye yatuwa bye bino. Katugeze, tolina musumba woyinza kgenda mangu n'akusabira, beera n'ebyokulwanyisa bino. Tandika okwagala abantu n'okubaagaliza abantu bonna, oba omusanze mu kkubo oba wa, noonya engeri gy'oyinza omweyambako, oba kusala oluguudo ng'alina abaana bangi n'omukwatirako ku baana n'asala oluguudo, oba omusanze alina by'asitula n'omukwatirako. Tandika okwagala. Okwagala mu nsi ey'omwoyo, okwagala kitangaala, kyaka n'okusinga omusana, nga kyayase toyinza na kutunulawo. Okwagala kubeera mu mutima kwaka, n'ebitonde byonna ebikwetoolodde biraba okwagala okulimu. Katandika kwagala abantu, kubaagaliza ng'okijja mu mutima gwo. Ekyo ekitangaala kigoba mu dimoni zonna nga tomanyi. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Ekirala, weenenye oyatule ebibi byo. Ng'oli mu kusaba weenenye oyatule ebibi kimu ku kimu, ogende Mukama nsonyiwa kino na kino, nakola kino nenkola ne kino nenkola ne kino. Weenenye. Byenkubuulira mukwano bigenda kukola enjawulo gy'otasuubira. Weenenye, ogenda kulaba enjawulo, kuba dimoni zo buli weenenya zidduka. Ekisa kya Mukama wa Yesu Kristo wa kisa. Buli kiseera ensala ye ey'omusango kisa wa kwagala. Naye ng'okwagala olina okusooka n'osalawo mu mutima gwo. Mukama atuwa okusalawo. Omuntu oli wa ddembe okusala okugobera Yesu Kristo, oba okgenda mu balogo oba mu basawo mu masabo oba biki, Katonda atuwa okusalawo. Kati olina kusooka kusalawo, obeere n'okwagala. Weenenye, ekyo olina okusooka n'okisalawo mu mutima gwo. Ate ogenda abantu nga bakola deliverance, mu kiseera nga bakola deliverance naawe beera ng'osaba, totunula butunuzi, beera ng'osaba. Naye kasi totandika okutunula nga bakola deliverance n'otandika okusala omusango n'ogamba musajja wa Katonda alabika byakola bya bulimba, laba omukono aguteeka eno, lwaki akola bw'ati, lwaki yeewetamu bw'ati. Kati gw'otandisa okutunula amaaso go, kumba olutawo lw'omwoyo bagenda kugobamu oli dimoni egyeyingiremu ggwe. Kyenkubulira ge mazima mukwano. Bagenda kugoba muntu dimoni egyeyingiremu ggwe, kuba bakola deliverance umutima gwo otandisa okuwakanya eba dimoni. Otandisa okuwakana ogamba tekisoboka, gwe ebintu obiraba mu ngeri ndala. Oluusi babagee muyimirire musabe, gw'otudde olabira ddala nga ebintu bye bakola tebiriiyo.
eyo liba demoni olwo maze okuyingiramu kasita olaba otandise okuwakanya ekya Katonda eyo demoni eba ekuyingiddemu kati gwe olaba bakola deliverance beera naawe ng'osaaba webikka omusaayi gwa Yesu Kristo kuba essaawa eyo olutalo lubeerawo demoni ebeerawo awo ng'enoonya omutima ogutali Katonda omutima okuwakanya ekyo kasita owulira nga kizzeemu ggwe saba Katonda gamba Mukama ndaga amazima. Mukama alina engeri nnyingi gy'ayinza okwogera naawe alina engeri nnyingi nnyo obubonero bw'ayinza okukulaga nti ago mazima ate we tubeera mu nsi ey'omwoyo ojja kulaba nti ebintu bingi demoni bye ziyinza okwekwekamu bingi nnyo demoni esobola okwekwekamu kakomo ezo necklace simanyi zino mbira ebintu bingi nnyo demoni esobola okwekwekamu ebintu bingi nnyo kati ebyo nawe obeera mu mwoyo ojja kuba obiraba ate demoni zisobola okuva ku muntu omu oli n'aziteeka ku muntu omulala ng'akigenderedde zisobola okuva ku muntu omu nga bw'olaba amaanyi ga Katonda bwe gasobola okuva ku musajja wa Katonda n'omukwatako naawe n'owonyezebwa n'okwata ku katambaala ke n'owonyezebwa nakyo ne demoni nazo zisobola okuva ku muntu ne zigenda ku muntu omulala naye sigamba nti oba otudde naye butuuzi nedda naye ono yennyini azina ddala abalogo bamanyi engeri gy'ayinza ozisindikira omulala oba na kigambo kyakamwa n'agiragira n'egenda oba kintu kikozesebwa n'akikuba n'okikozesa musajja wa Katonda yenna bw'olaba amaze okubuulira kigambo kya Katonda ng'amaze okubuulira enjiri oba ng'amaze okusabira abantu essaawa eyo aba ali mu maanyi ga Katonda mu bujjuvu bw'ekisa Katonda kyeyamuteekako okusinziira ku kuyitibwa kwe era ng'oyagala musajja wa Katonda akusabire gezaako kulaba nga yakamala okubuulira essaawa eyo amaanyi ga Katonda gabeerawo mu bujjuvu okusinziira ku kisa Mukama kyeyamuteekako oba okuyitibwa kwe bino mbikubuulira buzza omuntu omulala yenna alaba ebigenda mu maaso mu mwoyo ekisa ekibeeraawo amaanyi ga Katonda agabeeraawo mayitirivu kuba Mukama aba agaleese olw'ekisa kati eyo essaawa eba nnungi nnyo musajja wa Katonda oba oyagala ng'okkiriza ngo ddala musajja wa Katonda yessaawa eyo nga yakamala okubuulira amaanyi ga Katonda gabeerawo ne bwakuyitako obuyisi ne bwakwata ku lugoye lwe n'okwata oba katambaala kakutoba akutte microphone okukkiriza kwo nakwo kukola kinene bw'oba olina okukkiriza kutono era ekinaavaamu era ojja kulabira kitono naye nga byenkugamba bikolera bijja kukolera enjawulo kubanga omusajja wa Katonda ayinza okuba buli jjajja n'akuyitako naye nga awo omukisa gwe okufuna enjawulo munda mu ggwe gukuyitanga kumpi naye nga togukozesa bwe tusoma mu bikolwa by'abatume chapter 19 verse 12 olaba nti akatambaala bu apron oli bwe yalinga yeesibye bwakolanga enjawulo babuteekanga buteesu ku balwadde ne bawonerawo kubanga amaanyi ga Katonda gabeerako era omuntu yenna alaba mu mwoyo asobola okubuulira musajja wa Katonda nawajja n'akusabira busabizi nga ddala musajja wa Katonda olwo olugoye luliko amaanyi ga Katonda olugoye lwokka n'oba ogenda nawe kusabira muntu genderamu olwo olugoye lwennyini ojja kulaba bw'olugjamu luteeke wali kuhanga gwe olugira lwambale ng'ogenda kusabira omuntu ojja kulaba kyenjogerako era oba tubadde tokiraba nko kijja kuyamba okuzibula amaaso omanye amaanyi ga Katonda engeri gye gakolamu otandika okuzibula amaaso mu nsi ey'omwoyo ojja kutandika okuzibula amaaso mu nsi ey'omwoyo ate era n'abasitaani nabo abalogo nabo engoye zaabwe nazo zibako amaanyi ga sitaani kati kyova olaba olina okusabira olugoye olusi n'oba oluguzi oba lukadde oba oli alukuwadde lusabire nga tonalwambala lusabire bwe lubaako amaanyi ga sitaani gonna gaveewo olina odusabira kyolina okumanya Mukama Yesu Kristo asobola okwesiga n'ebyama bye era kiri kuyaayana kwa mutima gwe atwesige n'ebyama bye nga sitaani weesiga n'abalogo ebyama by'amaanyi ge Mukama Yesu Kristo ayagala nnyo omanye amaanyi g'akuwadde n'engeri gy'ogakozesa n'engeri gy'ogeeyambisa nga gali ku muntu mulala nga tegali naawe naye naawe ngajja gy'oli ebyo ebyama Mukama ayagala abitulaze mu ngeri nnyingi Matthew chapter 13 verse 11, 1 Corinthians chapter 14 verse 25, Revelations chapter 2 verse 20,
24 awo wonna Mukama tulaga mwetegefu otwesiga n'ebyama bye, mwetegefu ate n'otulaga ebya Sitaani engeri Sitaani byalowooza nti byama abikwese. Mukama mwetegefu tubikola amaaso tumanye buli kimu, tumanye buli kimu. Ekintu ekirala ekijja tuyamba tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya tusobole okwawula mu nsi ey'omwoyo. Osobola okwawulira ddala, osobola okwawula n'omanya nti kati nabbi aliko ekisa kya njawulo, omubuulizi abako ekisa kya njawulo, pasita ekisa kya njawulo n'obuvunaanyizibwa Mukama bw'aba amuwadde, omusomesa ekisa kya njawulo, omuntu aliko okuyitibwa okubeera aposo alina ekisa kya njawulo. Aposo asobola okubeera evangelist, asobola okuwa obunnabbi, asobola okukola omulimu gwa pasita, asobola okubeera omusomesa, oye aposo. Mu nsi ey'omwoyo aposo alina ekisa ekikola ebyo byonna era oba osobola obbiraba. Ekintu ekirala kye twetaaga okumanya kyekyokubeera nti dimoni zino tezifa. Dimoni bw'eva mu muntu tefa. Dimoni bwe baba bagigobye mu muntu, kuba omusumba omusajja wa Katonda asobola ogigoba, ate tagigoba bugobi nti egende mu linnya lya Yesu, wabula era agiragira n'essibwa mu linnya lya Yesu Kristo, n'esibibwa obutasumululwa, kuba weegenda bugenzi ate esobola okukomawo, naye asobola ogisiba obutavaayo. Malayika za Katonda asobola ogisiba. Kyekyo ekyogerako mu kitabo kya Jude chapter 1 verse 6. Jude chapter 1 verse 6, kuba dimoni tezifa nga bw'olaba malayika mu ggulu nazo, kuba olaba malayika ezajeemera Katonda mu ggulu, olaba mu kitabo kya Jude chapter 1 verse 6 zaasibwa, zibeerayo nga nsibe ku kibonerezo, naye sigamba nti zifa kati ne dimoni bwe ziri. Ate olaba mu Luka chapter 11 verse 24 ne okutuuka ku 26 watulaga dimoni bwe baba zigobye mu muntu ne zigenda zikomawo zirabe ennyumba yazo we zibadde, wesanga nga tewali kiriwo mu kifo we zibadde nga zikomawo, ate dimoni ng'egenda erufuna dimoni endala 7 ate nga zikomawo nga z'amaanyi nnyo, embeera y'omuntu oyo ate ng'eddamu esingako n'okubeera embi. Y'ensonga lwaki oba ofunye deliverance ne bagobamu dimoni, kati awo we zibadde teekawo emmere y'omwoyo, tandika okusoma ekigambo kya Katonda, soma Bayibuli, wuliriza enjiri, buulira enjiri gwe kennyini, buulira abalala. Olwo omwoyo guba oguwa emmere mu kifo awabadde ziri dimoni zijja kukomawo nga waliwo kyotaddewo, naye we zikomawo nga tewali kiriwo zigenda kujja ate mu mbeera ate eyongera okubeera embi. Oluusi oyinza okugamba naye omuntu nga mukristaayo asobola okubaamu dimoni, ye kituufu asobola, kabeere nga pasita, omuntu yenna asobola okubaamu dimoni, omuntu yenna asobola okubaamu dimoni, kisobokera ddala ddala. Ate omuntu wabaamu dimoni, katugeze nga pasita, tolimuwulirako ng'ayogera ekigambo dimoni mu kamwa ke oba azigobe n'okuzoogerako ekintu kyonna, kuba ekirowoozo ne bwe kijjira bugizi bwe kiti awulira omutima gwe nga gutidde ng'agamba kati oba zinajja oba naakola we nti. Kisoboka, ekintu ekisoboka. Kati ffenna tulina okutambulira mu butuukirivu, tulina okufuna emmere y'omwoyo, tulina okuba nga ffe kennyini tubuulira enjiri. Omuntu yenna abuulira ekigambo kya Katonda, Mukama amuwadde obuyinza okugoba dimoni, kuba Yesu Kristo yatugamba Matayo chapter 10 verse 8 tugende tubuulire enjiri, tugende tugobe dimoni. Kati tulina okuba nga dimoni osobola okuzoogerako n'ozigoba mu linnya lya Yesu Kristo, zigenda. Naye olina okuba nga obuulira ekigambo kya Katonda. Gy'okoma okubuulira ekigambo kya Katonda, Mukama akwesiga n'obuyinza obwo, akwesiga n'amaanyi ge, kuba oba toliiko maanyi ago Mukama nga takwesize nago, oba ojja kubeera ng'ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyayogerako mu Matayo chapter 15 verse 7 okutuuka ku 9. Abo ababuulizi nabbi Isaiah be yawaako obunnabbi ng'agamba balijja abalibuulira ebigambo nga babijja mu ndowooza yaabwe, nga basinza Katonda n'akamwa naye nga si mu mitima gyabwe. Ekyo nakyo kisoboka okubaawo ng'enjiri teriko maanyi ga Katonda, naye oyo yenna abuulira enjiri nga ogijja mu mutima gwo ng'okikola n'okwagala era n'okwagaliza ng'osinza Katonda mwoyo ne mazima, Katonda akwesize n'amaanyi ge.
Katonda akwesize n'amaanyi ge ag'enjawulo. Tonnakizuula buzuzu naye oliko amaanyi ag'enjawulo kubanga erinnya Yesu Kristo eriri munda mu ggwe, Yesu Kristo ali munda mu ggwe. Mukama yamugulumiza, yamuyimusa waggulu okusinga amannya gonna ku nsi ne mu ggulu. Ekintu ky'oyogera n'akamwako n'obwakabaka bwa Sitaani gye buli, dimoni zonna gye ziri ne Sitaani bakankana ku ddoboozi ly'oggwe ng'oyogedde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Era ekyo kikujjukize bwe tuba tufunye deliverance, beera n'ekigambo kya Katonda okisome, okiwulirize, okibuulire abalala. Dimoni ne we n'akomawo ejja kulanga weebadde waliwo ekigambo kya Katonda. Bw'obeera muli ng'olaba onyiiga mangu, olina obusungu bungi, toyagaliza, olina obujja, manya nti ebyo biwundu ku mwoyo. Ebyo ebiwundu y'emmere ya dimoni, zaagala nnyo ebiwundu ebyo. Ate n'ekirala ne kino nakyo kitegeere, mu nsi ey'omwoyo obusungu, kati wano mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tosobola kulaba busungu, olaba oli amaze kunyiiga, naye mu nsi ey'omwoyo oli ne waba tannanyiiga obusungu obulaba mu muntu nga bumulimu. Kati ate mu nsi ey'omwoyo obusungu bukola sawundi nga wonagita eya music. Obusungu obujja obutayagaliza mu nsi ey'omwoyo bukola music eri Sitaani. Era oba obulina nga bungi onyiza oyagala kulwana, olina obujja. Obusungu obwo bulina amaloboozi ge bukola agafaanana music eri amatu ga Sitaani, era awulira mangu n'ajja, awulira mangu kuba oyo music eri Sitaani. Kubanga Sitaani ayagala nnyo music, kuba tujjukire mu ggulu Sitaani yali akulira abasinza n'abatendereza. Kati obusungu mu nsi ey'omwoyo kiringa ng'okutendereza Sitaani oba okumusinza. Obusungu obujja, era gye bwongera okuba obungi osobola okukola ekintu ekirala kyonna kye batakusuubiramu. Kuba tujjukire ekibi kugamba siini, ekibi kitegeeza kikula kya Sitaani. Ekigambo ekibi mu bufunze amakulu gakyo kitegeeza ekikula kya Sitaani. Kati ekibi ekitubeeramu kitegeeza munda muffe tulimu ekikula kya Sitaani. Kyekirina okuvaawo omusaayi gwa Yesu Kristo n'aza, ekikula kya Sitaani ne kivaawo ne waddawo ekikula kya Kristo. Kristo ali munda muffe, ffe mubiri gwa Kristo. Kati ekibi kye kijjawo ekikula kya Kristo ate ne kibeetawo ekikula kya Sitaani. Obusungu, ebiwundu byonna ebibeera ku mwoyo, mu nsi ey'omwoyo, ebyo bibanga nga music eri Sitaani. Sitaani ayagala nnyo music, ebyo bireeta oba newogenda mu nsiko n'oteekaawo leediyo, mu nsiko awatali bantu n'oteekaawo leediyo n'oteekako music, wagenda okuyita ebbanga emisota gijja kuba gyagala music. Sitaani yali mutendereza nga muyimbi mu ggulu. Kati ekyo ekikula akirinamu ekya music. Mu nsi ey'omwoyo ebintu we tubiraba wano ku nsi si we biri. Okugeza mu nsi ey'omwoyo bw'otambulira mu butuukirivu oba bw'okola ebikolwa eby'obutuukirivu mu nsi ey'omwoyo, omwoyo gwo sipiriti yo evaamu akawoowo akalungi ne kambuka waggulu ne kagendera ddala mu throne room, ne kagendera ddala mu kisenge awali entebe y'ekisa eya Katonda. Buli lw'okola ekikolwa eky'obutuukirivu mu nsi ey'omwoyo bwekityo bwe kibeera. Waliwo ebintu bye tulaba wano mu nsi naye nga mu nsi ey'omwoyo bitegeeza kintu kirala nnyo. Omuntu wagenda ew'omulogo namuwa oba kakomo, ekintu kyonna n'akyambala, mu nsi ey'omwoyo ekintu ekyo kyaka omuliro. Ate omulala ogutali gwa Katonda naye gw'omuliro nga gulaga dimoni nti oyo bamuyinako obuyinza. Kati omulogo ayinza okuwa omuntu nti akantu kano obeera nako kakuwa bukuumi, kumbe mu nsi ey'omwoyo ke kalaga Sitaani w'oli nti gwe bakuyinako obuyinza, wabakkiriza waba obuyinza gy'oli. Kati ate omulogo n'agamba beera nako, tova nako, tambula nako, kateeka oba ku mutwe oba wansi w'omutwe oba ekintu bwe kityo, oba keesibe. Naye mu nsi ey'omwoyo akantu ako dimoni zonna gye ziri zikulaba nti gwe bakuyinako obuyinza. Era ne baba bagenda kukola kabenje mu mmotoka gwe tosobola kuwona kuba bakuyinako obuyinza waddembe okutta. Kati bino byonna osobola bimanya nti ng'oli mu mwoyo. Ate oba mu mwoyo ojja kumanya nnyo ekikula kya Katonda kitaffe
ekikula kye ojja n'okusanyuka nnyo kubanga okutambulira obutambulizi mu butuukirivu buli kikolwa ekyobutuukirivu kyokola mu nsi ey'omwoyo buli w'oyita ng'otambulira mu butuukirivu buli w'oyita weekolawo ennimiro ey'ebimuli ebirungi kati ennimiro eyo mukama waffe Yesu Kristo ajja anoga obumuli obwo nga awuliriza akawoowo akalungi akali mu bumuli obwo era kwe kwagala kwe ajja kwegamba awuliriza nga ayimba ng'asanyuka era okwo kwagala kwabo abatambulira mu butuukirivu kwe kwogerako mu nnyimba ekitabo ky'ennyimba oba Song of Songs kati olaba nga Song of Songs chapter 1 verse 12 boogera ku kawoowo akalungi akava mu nnimiro olwo bategeeza butuukirivu mu nsi ey'omwoyo w'ekityo bwe kiri obutuukirivu n'akawoowo kalungi kagendera ddala paka mu kisenge kya Katonda kwegamba waliwo okwagala okw'amaanyi mu butuukirivu. Song of Songs chapter 4 verse 10 ne verse 11 awo wonna boogera ku butuukirivu. Song of Songs chapter 4 verse 16 woogera ku nnimiro eyo ennungi erimu obuwoowo obulungi naye ng'ekino ekitabo kya mu ngero bw'oba oli mu mwoyo byonna byeboogera mu kitabo ekyo oba obiraba oba olaba okwagala okw'enjawulo okw'abantu abaagalana ng'omwami n'omukyala nga bategeeza ekkanisa ne mukama waffe Yesu Kristo naye bino obiraba oli mu mwoyo era mu mwoyo oyongera okulaba ekikula kya Katonda era ddala olaba nti twatondebwa mu kifaananyi kye olaba omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo our spirit twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era Katonda atuwa obuyinza obw'amaanyi era Katonda okwogera naffe kyangu nnyo nga tuli mu mwoyo naye bwe tuba tetuli mu mwoyo Katonda okusinga aba atuma abantu boogere naffe ayite mu ffe naye nga singa ffenna tubadde mu mwoyo Katonda ayogera na buli omu essaawa yonna era Katonda atuwa obuyambi bwe tasuubira nako obuyambi engeri gye tuyinza okwewala ebikemo akulaga ebintu bingi akulaga nti dimoni tezirina bugumiikiriza ekikemo bwe kijja n'okyewala kivaawo kuba sitaani talina bugumiikiriza kikuvaako ekyoyoyo ne kivaawo ne kigenda ekyo kirowoozo ne kigenda bino byonna obimanyi oli mu mwoyo Mukama abakuume kansuubire obubaka bwa leero ddala gwaleyo nga intaseesa oba oli ayinza okubaako kyofunamu ate ne kyongera ku bulamu bwo ne ku bulamu bwange tutambulire mutuukirivu n'okwenenya tubulire ekigambo kya Katonda tubulire okwenenya era tubulire enjiri nga tubulira enjiri ey'okwagaliza ey'okwagala abalala ng'ekigendererwa kya kubulira bantu tulabe tuyambagana tugende mu ggulu nga tewali kigendererwa kyonna kirala kya kubulira njiri ng'okufuna ssente oba okugaggawala oba ettutumu kuba mazima omuntu abulira ng'ekigendererwa kya kugaggawala oba kufuna ttutumu oba kukola ssente munnaye olina by'otagenda kumanya Mukama alina ebintu by'atagenda kubikkula mu maaso kulaba naye nga kwagala kwa Mukama abikkula mu maaso buli muntu yenna amanye ekigenda mu maaso kuba Mukama wabugumiikiriza ayagala abantu bonna bagende mu ggulu tayagala muntu yenna agenda mu geyeena mu muliro takyagala era Mukama mwetegefu okusonyiwa ekintu kyonna gwe kasita ofukamira mu mavivi go n'omusaba nga tolaga muntu yenna buli olaga Mukama Katonda wo ajja kusonyiwa atajja kuddamu ojja kufuna enkolagana naye ojja kuba wanjawulo Mukama abakuume.